tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tubaagala nnyo mwenna abali ku mukuto gwa There is Still Hope yonna gye musinzira okubanga ate mutulabira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kitundu kyakubiri Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero. Kitiibwa kyo n'amatendo mwe mutukuvu jangu tulungamye mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kakati kitundu ekyokubiri tuze ne Pastor Bishop Bishop David Kiganda avuddeyo n'abogokera omwana Bible gasula omuggo abo baana ugembe ku Kiganda mwana akati konoweeka tokalinda kusaabala ttaka kayinza okugubya avuddeyo n'amugamba kale ba lekera awo nedda ekintu ekisuuse nnyo hakati ebyo mugamba simanyi ffe batuwe enjiri esente ffe tubuliremu enjiri mugere nga mufukamirira abasamize babawa ssente eri we baddayo beewaana ne bakuba embeekuulo mwenga mugamba mukasa tuzibuliramu njiri eri we baddayo beewaana nti abo baffe abo nabamala yagaa nedda Bible yasetinga standard ezaayo negamba ekitangaala ekizikiza bisobola kuba na nkolagana ki awo tewali nkolagana yonna eyo Bible standard yagikolazi yagisetinga ekiri erigwe gimenya yo yakolaga nti ekizikiza nekitanga tebirina kubeera mu nkolagana bwe kiri kati tosobola kukolagana na musamize kituufu omusamize olina mubuulira bubuulizi njiri alokoke okumwagala mwagale naye musima yakolagana mu buweereza mutya tuweereze Mukama Mukama baleka ngwe ku ssente ekonsati ya Yesu gala wange so naye akangudde eddoboozi livuddemu n'agamba nedda kisusse ekimala bwaddene ligambibwako ki nyiniryo ligambibwako nnyiniryo bwe kiri nange leka mugambeko kale leka tukuwe Bishop David Kiganda okuva ku Kingdom Ministry Kisenyi Focus Center era abadde focusinga ate ku Worship House nyumba ey'okusinzizaamu gye babadde bafokasinzeeko leero ayiga nedda ntabanyi kale bba toddayo kale leka tumukuwe mugaso obukodyo bungi kati you put so many tricks. How will people come? Let me also call to come and be part of my concert. Twagala turn up. Because we need a turn up. Now let also Chameleon come and sing. Ebyo Those are glittering sheep. Wanji. Yes. Mukendeze ku bukodyo. Please reduce the tricks. Abasamize batandise tujjoga kakati kwegamba bajjayo ne ssente ne tufukamira tuzibajjeko zigende zikola emirimu gya Katonda. The witch doctors also come with money. We need to collect money from them to do the work of God. Mama Fina nadde lino okwewaana ne yeewaana. And Mama Fina goes and even boasts. Nagali mu basumba abo nnyinamu abange. In those pastors, I have them that are mine. Basumba abo nnyinamu abange. Among those pastors, I have them that are mine. Ate nga tulina bw'ono omwewakana yakuwa ssente ku kamera ng'ofukamidde wansi. There is no way you can reject her because she gave you money openly. Nja kuwongera endala ogende okukola omulimu gwa Mukama. I'm going to add you more money to go and you do the work of God. Katonda yayavuwadde ddi okutuuka ku ekyo ligati ssente z'abasamize ze zigenda okukola emirimu gya Katonda. When did God get poor to that level? That money of which doctors is the one going to do his work. Buuza akune Katonda yavuwadde ddi. To the neighbor, when did God get poor to that level? Mwagala kuwandiika Bayibuli mpya. You want to write a new Bible? Unawandiikayo empya. Are we going to write a new Bible? Eri mu ndagaano batangana batte. In the old covenant, which doctors were just slain. Kati waliwo ekisa kya Katonda. Now there is the grace of God. Naye bwe tubasuubira bajja mu kkanisa tubasuubira kulokoka bulokosi. But when they come to church, we only expect them to get born again. Diiru yaffe etandikira kuloka bayina kulokoka. Our deal is to make sure that they get born again. Si kubayita tubajjemu ssente. Not to call to get money out of them. Si kubayita tubajjemu ssente bayambeko mirimu gya That Katonda. we get money out of them to help the work of God. Nga si mwavu kutuuka ku ekyo. God is not poor to that level. Ne tubawa n'ezi
microphone. We even give them microphones. Kane kamwanirize Mama Fina ayogereko eri abantu bayogera biki. Let us welcome Mama Fina to speak out to the people. What does he have to speak? Biki byagenda okwogera. What is she going to say? Tumusubira kwatula bulokozi. We expect her to confess salvation. So si kwogera ng'emizimu bwe gimuvamu bwe giyingira abantu. Not to speak as demons are oozing out of her to the people. Abooluganda. Brethren, Bayibuli etugamba. the Bible tells us Pawulo agenda asima omusingi ogwo. that he only made one foundation. Agambye nasima omusingi gumu. That I laid only one foundation. Tewali agenda Nobody is going to lay another foundation. kugamba temwegattanga n'abatakkiriza kubanga temwenkananka ne beema kyogera. When it says don't be unequally yoked with non-believers, it means what it's saying. Bwe kubuuza nti kati omukafiiri n'omutuukirivu bagabana batya? When- What do they have in common? When I ask you what does an unbeliever and a believer have to share in common, Togenda kusima musingi mulala. you cannot lay a new foundation. Bayibuli egenda kusigala nga Bayibuli. The Bible will say the Bible. Bwe bw'oba oyagala ozimbeko ebibyo. You can wish whatever you want to build onto it, Kubanga gw'omusingi gwali gwadde okusima. because this foundation is already laid. Kati gw'osalawo by'ozimbisa. Now you decide which building materials to use Kisinziira ku ki ky'oyagala okulaba. is according to what you want to see. Ani awulira ngambeko nti amen. Somebody listening to me say amen. Mukama yebale kuba naawe wonna wonna. Kakati aleyinza ensonga ze. Kakati batandika ddi okusabiza abasamize okukola emirimu gya Katonda. Batandika ddi. Katonda yafuuka yala ennaku zino, ng'enjogera ennaku zino Mbu yaggwamu. yaggwamu. Ne tusabira mu maaso ga kamera ne tufukamira. Samize batuwese tukole emirimu gya Katonda. Najagamba Katonda agamba ali kuŋŋaanya obugagga bwonna. Wamawanga n'obuli mu kizikiza abuleetere bukozese. Ye nga aleese si ggwe banoonya. Ate manyi wengira netugira Ah, nga nfa bano be babanoonya. abasumba. Bano be babanoonya. Mukama w'abaleeta balina kulokoka kuwaayo buli kimu. Bwe kiri Yono buzera zitono mumpi zakayo omuwooza yabiwaayo byonna. Mukama si yamuleeta. yamuleeta. Kakati kanisa weetuuse compromisinga, Ayita okwekkirira. yekiriranya awali ebyenfuna wetudduka babeera bati babiri. Kakati abuuliridde omwana yamugala nedda abantu balina kujja kulokoka. Awo ddiiru yaffe wetandikira nabo. Naye banga si kulokoka. No. Simyoni bye bamugamba Petero. Tosobola you cannot be part of this kingdom. bwe kiri Ng'oluuza ebyo ogula amaanyi ogenda okola ebibyo. okigomya abantu. Muga you cannot take part of this kingdom. Kituufu. Era Simyoni ekigambo ne kimukomako neenenya. Yabivaako ebyogagu. Yabyesonyiwa. N'agamba gusinze. Kakati onaddeeri n'okweraga neeraga. Atubeereddewo nnyo. N'abagamba sya mu basumba Uganda bwe mulaba ninamu abange. Ninamu abaana. Bange ayinamu ababe. Bafukamira n'ofukamira. Mpaako maama. Ebintu naawe obiraba. Kitegedde. Nkitegeera. Ekkanisa tuba tugiweewudde. Tuba tugimazeemu nnyo. Tugiweewudde. Tuba tugimazeemu amaanyi gaayo. Kituufu. Kawo. Ofukamire omusamize. Blaza naye yatuvuga supiidi. Omulala ebazi muba kati aliwa. Toziyana. Ngoma. Bawa ngoma. Baba Joseph ngoma. Oba aliwa muganda. Nagamba yadda mu kusumba bantu. Ebyokuyimba so. Ate okibabu gwa wasene nga musinika mu busumba. Bintu byakuvuba myoyo. Atavuba aleeta eno. Ate bamwaniriza ne bamuwa akatuuti. N'abuulira naye. Leka tuyiteko naye abeeko kyayogera. Ayonyi. Oyo maama waffe Katonda amwagala. Abeeko ekigambo ekirungi kyatugamba. Mumuyite nga naye tuza kwatula Kristo.
nze kwenenya badde nzita none Mukama amwagalirawo nga bwali kale ajja kujja Katonda samwagala nga waali kuba wagenda zikirira Katonda kwagale ng'ogenda kufa mu bibibyo asanyuke tasanyukira kimulumira ddala kituufu nkitegeera kati omuntu wate buli w'omu masaji nga n'otamulaga kituufu aye Katonda oba omunyiiza kuba kati aba bamulaga nti ate gwasinga olaba tufukamya n'otwala esente oli waggulu nnyo bakola ne concert n'otuwa sente ku kasente wotali tusobola concert ffe tetusobola kubeerawo otuwa sente oli mulungi nnyo olyo oyo mukazi ayagala Mukama oyo olaba sente atuwa mukazi ayagala Mukama oyo bannange nesimanyi nakumanya era Mukama amuwa omukisa anje yalumirirwa alina kigendererwa ne Katonda yakulumirwa ng'ekigendererwa kye kuwonya kufa ekyali ekigendererwa olema kuzikirira kituufu kati teri yalumya nga talina kigendererwa kali bano ebigendererwa byabwe byo lwakuba ate bibafaanana bya kizikiza lwakuba babisiize golodi ebimeremenya biti binyiridde naye ng'amazima munda balina missions endala era buli gwe bakwatako wakitasigala kyekimu buli gwe bakwatako watasigala kyekimu kowetegereza naye kiswaza nnyo pasita kale singa ebadde endiga obadde tena buzibu tuginenyako katono ndi lwaki mwana wange ogenze n'oli ate ebitubi toli bubi Kama akuwadde omukisa kadde 5 bukufukamize wanomi ajje ne ku chachi omwakazi ndala ayogerere sawa namba ngabulira Katonda y'omu toka oyaga Katonda y'omu webigaana wano bale totyanga kujeri ne kukolako yitake wange bintu tutereze harugoloza kiki ekyo kyali akola woza bameka babayizo genda ku statement nga ne pastor takomyewo nagisazaamu nagiyuzayuza nagikuba ku ttaka abanyayi bwatu yenjogera yo tumulekerawo oyo kale njogera ziwezi ali eringa supermarket ye mwaja akantu mwasuubula osobe wabugeme nebigaana ng'oyitako eri Part 2 akantu gujjangu nekoleko gwekomerewo mu church wesabire wayi buzibu Mukama takwinako tabwawo mugamba Katonda wa najoze kanisa nazo manyika muje ku malalo amulangira oba oyita w'amaanyi vaayo ngobeko kati mpite wa wali w'amaanyi ng'ongoba kati jangu bakuwaana kati so mze musumba kiganda kyayogera 100% kituufu nnyo abantu abo tulina obbaagala wekiri naye ate tulina bavunamira okwagala kulala nnyo tulina obbaagala ate tulina bakola ki bavunamira tulina obalaga nti Katonda waffe awo isooka ye number 1 bwekiri w'amaanyi bye bakola omuntu olina omulaga nti ekyo kyokola si kirungi naye kati gweomulaga nti newobeereeyo tusigala tukolagana alivaayo ddi ate ng'alaba gwagenda gwamweguya gwamusabiriza gwamuyita mu buli bukonsati buli kimu gwe okuba akasimu nti owaaye atuuka ng'ali superior nga w'amaanyi nnyo w'amaanyi okusinga ate yali akukubiddeko nagampaayo omutwalo yali akuyiseeko mu bibye yatasobola nakukuyitayo kati alaba gwe nakwewula gwewuwe okitegedde nkitegeera wasigaza linnya pasita naye nga munda oli mukongozi mbasi balina kumanya kale tusomereko ekyokubiri abapoliiso 6:14 egamba ebigambo bino tetwegattana batakkiriza kubanga tetwenkanankana kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya oba omusana gusa kimu gutya n'ekizikiza zikirire era Kristo atabagana atya ne Baali oba omugabo ki eri omukkiriza n'atali mukkiriza Yesu ne jjajja mmandwa
batabagana batu otukoto mu Kristo afukamire kwa akati musumba yali mu kifaananyi kya Kristo bwe kiri amukikiridde oli yali mu kifaananyi kiri akikirire kati ate Kristo byanti Yesu kitani byamutwala ku lusozi bunovunnama halabugemese yakituukiriza yatuukirize cyane Yesu yakigaana bunovunnama nsi nonsinza Wakabaka bonna n'ensi n'ebibugaga ebirimu nga mbikuwadde ayibaza se yafukamira Yesu tanzikankuyambeko bamwana byabugaga bamuwa shillings shilingi ya Uganda navane ajigwa buguzi butebe busatu zibanga nawoza ageno zikuwa nga zibadde ku kyoto ebbanga lyonna okuva ewa mugamba bagamya amalazi gazijja wali nga zireta balimanyi ziba fresh bakulya ekipawa n'osooka okiwulira mu musawo n'osooka owunga kirira 18 16 agamba bw'ati era yeekalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi yagamye Denise erimu Maria agenda beera mulinda ajula enneemu ndikabanga bitukirira saidi owayi agamba bw'ati kubanga ffe tuli yeekalu ya Katonda omulamu nga Katonda bweyogera nti naabeeranga mu bbo nentambuliranga mu bbo nange naabeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange kirira zikira ku 17 kale muve wakati mwabo muve wakati waabo mweyawule bwayogera Mukama so temukomanga ku kintu ekitali kirongoofu nange ndibasembeza n'okoma kale byandikibwa byoli byolidde taata biba bimukkiriza okukola byazzakola mukkiriza kama muganda waffe ze mwagala nnyo amugula amaaso kawa gundi ayogera Pastor Jamada aga myaka ekituufu myaka atanawasa kati ali awo nefe munnange tujja kulinda bya myaka ale wanatuka mu nkaaga ajja kuba takyasaba muyita katuuti ajja kuba ategedde amazima anaba agategedde kwe ali atugeza abasuse Kayanja Tom yes tulaba abakulu abajamada bakiganda basenyonga asoyita mama Femena amwagaza akitaata oyagala kolotya lero abamuyita myaka naba abali awo bapasita baffe kyabatawaali emyaka gisumbuwa gwaliko mu adolescent stage naliyoko jwaizo zikyakyo n'okikuba ennyo bawamaanyi ayinala ku firimu ezo ezaba ninja soka n'obujjayo obukojjo jawayo omusajja yayagala olepinga omuwala oya mulepinga oba yayagala nzisabitegeera kale balala omukwana n'atoloka omusajja nabaddukako kale obusiru yadduka eyo najjale mu senta neyewaana anaatuula ntuka bali bamutegedde anaatuula nemuzabuza bali banagula emiguwa gyabwe oba ssebo kyokoze tukirabi agamba mubikyalo kino kyonna enkiwa nga nti asibe mukatandika butandisi kyerima alaba firimu n'asooka ajjayo zino ez'abachina eza drunken style ez'abatamivu n'ajjayo simanyi sineeka ebiki n'abukyanga ati n'aleeta ati obugala bwe banyoola bati ne basiba tebwakola ate bwakolagana tebwakola yateekako enjayi nemulaga nti kati oli w'amaanyi yalanga buli bwana mu myaka 2 nti agenda kuba bukubi ayakusambanga butambika yamutwala mukomera n'atolokayo naku nga 3 nga ziyiseewo nadda yatoloka yatuukira ku kisaawa n'atuula agamba mwina mugye kati wali nali mukivaatoloka yereyekweke yatuukira ku kisaawe buli amanyi yabadde kubankutte mwina mbaagala wano mangu nnyo we sibakuba munzizaayo agamba okay kiwedde nebajja nazijjayoaleeta teke bagira bantu paka ku kisaawe awo ate yavaawo basiba busibi
kiri mugwezi fera kale ebigambo ebyo nawe biwulira tokwiza nawe bakulimbe ezo firimu zirimba kiriza Kristo yali ku reality bya virtual bya just time wasting kiriza Kristo abeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo batuze kale omanyi sitoleka kunyumide ngeze negira omuntu ne buntwalako emabegako nnyo mu kyalo eyo kale kakati muwulidde ebigambo ebyo naawe saagadde emyaka gikutwala wabula gwe olina ate kweyisa bulala ebigambo ebyo obiwulidde bibadde birungi nnyo Bayibuli etugamba mu Baluumi 10 omuntu akkiriza na mutima gwe naye atula ate n'akamwa okuweera obulokozi era n'obutuukirivu oleme kuganya myaka kukola ki kuyitako era njiri ekyamusango okugamba Yesu olwaleero ekigambo kyo era Mukama kinkozemu omulimu nenenyeza tali kutuukirivu bwange era Mukama wange saasire naza n'omusaayi gwo ntukuze Mukama wange Yesu osangule amannya gange mu bitabo ebyabafu ate ogawandiike kitabo ky'obulamu ne ku lunaku luli nzijukiranga nange mutuukirivu Kristo Yesu amiina kale oza tugenda kwetololamuko katono bwe tukomawo njagala ate tuyingire mu sleeping paralysis sleeping paralysis wali ofunya ku kirooto ng'oguntu gukukutte ne gukunyiga tosobola kwenyeenya tosobola kwogera tosobola kuyita linnya Yesu gukuli bize gukuli bubi bukyogu asa oba tulimba obwongo oba buza okusenga busoosa omubiri obwongo busobola ozuuka ne busooka naisa yazono aja wano bafere nnyo kale dakiika emu tusobola okuba nga letukomawo Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.